This is rock and chill already in the danger. Webale kubanga teho chaje kumideko mukwano gwe na achajiriko mudakika eno ntusemberenga ate nkwongerayo maso n'olugambo lwaffe olunako olwalero era nga sigenda tandikira walala wonna ngenda tandikira ku mugole waffe amanyiddwa nga Sasha Ferguson ono twakava mu kukyala olwali okuva mu kutusibako akaweta we pa ne tuyingira mu kukyala era nga emikolo gibadde gikyatubuubira ddala naye nga tukyali mu kujaganya waliwo omukyala avuddeyo okuva mu ggwanga erya Tanzania era nga amanyiddwa nga Cleo bwatyo ng'aleese obukakafu obw'enjawulo ddala omuli screenshots omuli ebifaananyi ng'agamba nti bba yagenda mu maaso okubanga ate amwendako naye nga ekikolwa ekyo yakikola n'omukyalo ono amanyiddwa nga Sasha Ferguson omugole waffe mu ddakiika eno mukyala wa Canary Mugume omubwate yes omukyalo oyo kigambibwa mbu mu mwaka gwa 2018 omukyalo ono Sasha Ferguson mbu yali akolagana ne companies ez'amaanyi ez'enjawulo era ng'ono companies ezo zaatuuka okubanga zimusindikako mu ggwanga erya Tanzania abeeko emirimu gyakwasaganya egy'enjawulo naye mbu bwe yatuuka eyo yeesangira ezzungu eryo nga limanyiddwa nga lijimo era nga lyali livuga kabu munange mbu ne batandika okupepeya ne batandika okweyagala wano na wali era omukyala wono omwami amanyiddwa nga Jimo omukyala erinnya lye ye Cleo yannyonnyola olugero luno agamba nti bwagwa ku ssimu ya bba yali teyasangula mu chats zaabwe n'omukyalo ono n'agamba nti yes n'abisangamu nga biraga nti ababiri bano bagendera ddala wala bwera bba yalinga akima mwana ono Sasha Ferguson ku hotel gye yali akasiba buli lunaku ekiro ssaawa 4 n'amwolekeza mu maka gaabwe olw'ensonga nti mukadde ako omukyala yali taliiyo mu ggwanga oba yali taliiyo mu maka gaabwe naye nga omukulu yakafuula akattiro oba yagifuula lufula n'atwalangayo Sasha n'abeera nga ate amuswampatirayo omukyala n'agamba nti oluvannyuma lw'okugwa ku ssimu ya bba yasangamu ebintu ebyo n'awalirizibwa abeere nga ate akubira ku mwana muwala ono Sasha Ferguson kweri amwenganga alabe naye agamba nti bwe yakuba essimu Sasha yagenda mu maaso kubanga yeegaana buli kimu n'amutegeeza nga ye bw'atamanyi bba Jim naye ng'ate byonna ebyalimu okusinziira ku conversations zaali ziraga nti munanga baali beeswampatira ddala awatali wadde kubuuza wadde okukola ki naye ekibuuzo kiri nti lwaki abireese essaawa eno okuva mu mwaka gwa 2018 yiri eri naye ng'agaliwo geego yes gagenda mu maaso okubanga ate gatambula ng'agamba mbu omukyalo ono wadde yafumbiddwa mu butongole naye yagenda mu maaso okubanga ate ayenda kubba omuzungu naye nga kigambibwa mbu mu biseera ebyo omukyalo ono yali agenda mu maaso okubanga ate akuba bbaawe essaawa eno Canary Mugume omukwano muyitirivu nnyo ku social media nga gwalaba tosobola kutegeera nti ddala mu butuufu waliwo ekigenda mu maaso oba waliwo obwenzi obutambula emabega eyo okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Caroline Maka yes ono gye buvuddeko awo twamulaba nga atagalamuko ku nsonga za TV wano nawali jjukira gye emirimu gyakwasaganya era ne bitambula nti bamugobye ku NTV navaayo n'atugamba nti nedda tebanaba kungoba wabula na programu empya gy'enfumbe egenda okubanga ate essabukulu essaawa yonna yes oluvannyuma lw'okuva wali eri ku recap naye twagenza okizuula nti mwana muwala ono ebyaddala yatadde NTV era nga wenjogeera yeegasse dda ku The Vision Group ali wali eri ku Bukedde TV era nga kigambibwa nti agenda kubanga atandika okwasaganya programu emanyiddwa nga oluyimba lwo eyo eya lunch time mu biseera ebyo bya lunch time awo kitegeera era nga ebaddeko omukulu amanyiddwa nga Suna Ben omukyalo ono gyagenda okubanga ate atandika okwasaganya okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Struck Baby kansuubire nti abamutegeera mmwe abaazaalibwa mu mwaka gya 2000 temujja mutegeera ono yes naye ng'abeemabegako tumutegeera ddala bulungi ffe bazeeyi wakaze omukyalo ono tumujjukira bulungi nnyo yaliko ku TV eyali emanyiddwa nga WBS yagenda mu maaso okubanga ate atusaba tula wali eri enguliko kiro kiraawo mu programu ye neekwatayo era nga yali presenter w'amaanyi nnyo ddala mu biseera ebyo nga tukula omukyalo ono tumujjukira bulungi nnyo nti yagenda ne mu maaso okubanga ate ategekako embaga ye n'omukulu yali emanyiddwa nga Sizamani ng'okuyingira mutwalo wali ennamboole naye byasala ono okuva ne kwolo teyaddamu kulabikako kakati wenjogeera akomyewo era ng'agamba nti alina Facebook TV era ng'agenda kubanga ate atandika okukolako show okuva ennaku z'omwezi nga 14 atandika okubanga ate munange abakwasaganya okudda ku mukyala amanyiddwa nga Julie birungi essaawa eno ate nga yaliko Julie Mutesasira ensonga zezongedde okubanga ate nazo zikyankalanamuko okusinziira ku lugambo lw'enna essaawa eno kigambibwa mbu ono asuuliridde kubanga ate adipotingibwa okuva mu nsi gy'alimu ate akomezebwewo mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'okumuzuula nti alina fake documents ye mu nsi gy'ali kinajjukirwa nti omukyalo ono yavaayo emabegakkeyo n'atulaga nti yali afumbiddwa mukyala munne naye ng'ekyamukoza bino byonna kyakugenda mu maaso okubanga ate afuna
obutuuze eyo gyali era nga kigambibwa nti abaddenga akasibeyo ne mwanyina naye ebintu tebigenze bulungi bagenza okubyekebejja mbu nga documents zaalina ziraga nti talina butuuze mu nsi eyo biri fake everything biri fake era nga wenjogera kigambibwa mbu agenda kubanga ate adeportingibwa ensonga ezo zezamuviirako okubanga ate ayitibwa lesbian okitegeera kweteeka mu kiti ekyo asobola kubanga ate munange afuna eyo obutuuze naye things tebigenze bulungi nga bwe byali bisuubirwa era nga bye bimu ku ebyo ebyaviirako obufumbo bw'okubanga bumementukaho okutuuka okuba nti ayawukana n'ebbanga bagamba nti muli wabiki wabinayaga era nga essaawa eno obufumbo bwe bwayingiramu ddannabe kuba yayawukana officially ne bbaawe era ne bbaawe n'agenda mu maaso okubanga ate awasa omukyala omujja so nno katwongere okubanga twekkaanya ensonga zino nga n'omusala we tumuteekamu bwe banaaba bakumuza tujja kumwaniriza wali ku airport bwe banaaba si wakumuza era nakyo tujja kwongera okubanga ate tukola ki tukitegeera naye nga amawulire sofa bwe gatyo bwe gayimiridde galaga nti ye essaawa yonna wakubanga ate akomezebwawo mu ggwanga lyettu Uganda talina mpapula za nkalakalira ezisobola okubanga ate zimubeezaayo mu nsi eyo gy'akasiba mu ddakiika eno yennyene okuddako omukyala amanyiddwa nga Desire Luzinda tumanyi bulungi nnyo nti alina muwala gwe omulungi ennyo gwe yazaala mukulu amanyiddwa nga Kaddu yes omukyala ono era nga omwana we ono yafuuka best friend we katika kibiriti yamuzaala ennaku z'omwezi nga lumu December yes era nga omwana ono akyali ku 17 egy'obuto ebulayo emyezi mitonotono awo abeere nga ate akoona emyaka 18 egy'obukulu bw'owulira 18 mu Uganda obwongo bw'abangi buzuukuka ne bumanya nti kati oyo bwaba overkedo anyeenya anaatera okwengera abeere ng'akola ki nga kakati omukulu ye amanyiddwa nga Victor Rose kigambibwa mbu yagenze dda maaso okubanga ate yeesunga muwala wa Desire Luzinda era nga yalabiddwako nga apostinga wali eri ku Facebook page ye yes ng'ataddewo obutimatima awo ekyaviiriddeko abagoberezi babangi okutegeera nti mwana mulenzi ono yandibanga yeepikira omwana ono era nga ebigambo ebigenze mu maaso okubaawo biraga nti omutima gwe tegulina mulala kati gwe gutunuulidde okujjako mwana muwala oyo muwala wa mukyala amanyiddwa nga Desire Luzinda yes naye kinajjukira nti mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Victor Rose yaliko mu mukwano ne mwana muwala amanyiddwa nga ani ono mu mwaka gwali gwa 2020 mwana muwala amanyiddwa nga Vivian Tendo era nga munange byakyakamukawo ne bivaayo ensi nekola kinegera maaso kubanga ate ebitegeera naye omukwano tegwagenda wala nnyo akabanga kali katono nnyo bwe biti ate nebimala nebikola ki nebigwawo nga bw'omanyi ebyemikwano byo biba bizibu nnyo nnyini ddala we byatuse ensangi zino emikwano tegikyawangaala batono nnyo kati abagenda mu maaso kubanga ate bawangaala bwe bityo byaggwawo naye nga kati wenjogera kigambibwa nti omukulu n'agenda mu maaso kubanga ate yeepikira kabebi gaalo ako kansuubire nti munaakwatagana eruyi eyo ate amalala agali mu nkubo ge ga mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Lagu n'omukulu amanyiddwa nga Vegas Louisona era ngono mu bivulu promoter yes olugambo luwo lugambibwa mbu ababiri bano bandibanga bagudde mu mukwano obanga bali mu mukwano guli gwennyini ogubasaza mu kabo kinajjukira bulungi nnyo nti mu mukyalo n'amanyiddwa nga Evelyn Lagu yaliko omufumbo era nga yafumbirwa ku mukulu yali amanyiddwa nga Andrew n'amuzaalamu n'omwana gwe tumanyi obulungi amanyiddwa nga Fred wabula mwaka gwa 2008 bagenda maaso kubanga ate baawukana olw'ensonga nti omusajja yali agenda mu maaso kubanga ate amukola ki amuteekako kye bayita domestic violence amukuba amuyisa bubi bw'atyo n'abeera nga ate akita n'abivaamu kakati essaawa eno kigambibwa nti ono omukulu yagenda mu maaso kubanga ate anyiga ebiwundu by'omutima gwe weewaawo yebaddeko mu interview emu n'aba BBS television naye teyabyeganye n'agamba nti ye ali willing okubaawo ku lwa Evelyn Lagu mu buli mbeera oba nnungi oba mbi ye mwetefutefu okubanga ate munange amuwa keya yonna eri eyalagirwa okuddako omwana muwala amanyiddwa nga Felista the superstar ono mwana muwala yes yali yakaweza emyaka gye 8 gyokka egy'obuto mwana muwala ono yagenze bwatyo n'abeera nga ate aserera okugwa mu bintu oluvannyuma lw'okufuuka brand ambassador wa Golirozi era nga bagenze mu maaso okubanga ate basayininga contract wakati wa management ye era nga taata we ye manager neki n'abagolirozi era nga kigambibwa nti contract eno yakulastinga ebbanga lya myezi 6 gyokka bwe ginaggwako nga bakyamwetaaga bajja kuddamu barenewinge nga bulijjo bwe batera okuba nga ate babikwasaganya yes
tulabye abayimbi bangi nga bakola renew olw'ensonga nti emirimu gibadde gikola kigitambula bukwakku ne bakama baabwe nga basiimye. Kakati no bwe kityo bwe kiri ku side ya mwana muwala amanyiddwa nga Felista the superstar. Okuddako omwana mulenzi amanyiddwa nga Edlisa Musuza. Ono yabaddeko wali eri ku show emanyiddwa nga Horizon Vibe. Ate ng'eyo show ebeera ku TV emanyiddwa nga Magic One. Buli lwamukaaga omukulu ono we yabadde ng'awayawayamuko n'abantu b'oku TV eyo yebategeezezza nti ye ali more than ready, mwetefutefu nnyo emirundi bufukunya okubanga ate akolako ne yali mukazi we oba ne mama w'omwana we amanyiddwa nga Rema Namakula collaboration. Yes, agamba takiinaamu tabbu wadde n'akamu n'akatono ddala, era ng'ono yagenze mu maaso n'okubalayirira nti singa Rema ayisaako ekigere eyo ku TV bagende mu maaso bamunnyonnyole nti bambi ayagala kolako kolabo naye era nga mwetefutefu okubanga ate akola ki agikola atalina buzibu bwonna wadde n'akamu n'akatono ddala. Ago nno nago gali side zeeyo. Ate era mu bufu bwe bumu mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula ono mwennyini, yes, tukimanyi bulungi nnyo nti abaddeeko mu vacation kye tuba tugamba mu biseera bino ebya Ramadan ng'agenda mu maaso okubanga ate anyumirwa omuhabbatina mu ggwanga erya Dubai ng'ali wamu n'omwagalwa we amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya. Kakati ono yagenze mu maaso okubanga yeewuunyisa abangi abaali babisala nga bulijjo bitera okubanga ate bitemebwa nga bagamba nti ye ne mwana muwala amanyiddwa nga Queen Shiba tebali machi tebali makambugu tewali nkolagana n'akamu n'akatono ddala nga bwe batyo bagamba. Kakati kinajjukira bulungi nnyo nti ababiri bano bombi ba brand ambassador bache bajesa Dairy Farm. Tukimanyi bulungi nnyo bagenda mu maaso okubanga ate bendoosinga ki products za Jessa. Omukyalo ne webadde akomawo ku Rocktown. Yes, that was yesterday. Lwakuba kati obudde buzibye naye nsuubira oba kitegera bulungi nnyo kyentegeeza. We yabadde akomawo ku airport. Abamu ku abo bagenze maaso okubanga bamunonako tewabadde mulala kwe kwabadde mwana muwala ono amanyiddwa nga Shiba Karungi era nga yamusazeeko bulungi nnyo wali wonna ne bamwaniriza nga Jessa family olw'ensonga nti bonna bali mu Jessa. Kino nno kyagenze maaso okuba ate nga akikyusa endowooza zaabo abali balowooza nti ababiri bano tebali makambugu wadde neddakiika n'emu, naye nga kiba kirungi nnyo nnyini ddala ekintu ekifaananako bwe kityo. Ago ge mawulire gensobodde okuba nga ate nkutuusako olunaku olwaleero bamikwano, kansubire nti sibakoze bubi neddakiika n'emu n'akatono ddala. Yes, Mami Martha Jovita webale nnyo okukubiriza, webale nnyo okunjagala mu buli mbeera, webale kubaawo omulungi omwagala naye nga nyongera okutegeeza nti aba Jokam Logistics kwegamba beekwate togenda kubanga ate wejjusa. Yes, nsigadde nze Fifi Jevanis ankanga bulijjo kansaba oyo omutonzi waffe atakuumira mpeera hasigalinga abankuumidde yona gye musinzira okubanga ate mugyekuumiddeko. Mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda. Oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala, z'abaami oba z'abaana omuli ensawo, engatto, abaya ne sharia, suuti, saati, t-shirts wamu n'enkofiira babikutuusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde. Bakubire ku nnamba z'essimu +053 574 368 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 na Mirembe Road. Beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere.